Matias Walukagga mu weekend yabadde ayina ebivulu ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Yatandika ku phone page era ekivulu kyali massive nnyo, bamuwagira nnyo ekyengera n'agabula bugabuzi. Gabadde masavu meerere. Wabula mu nteekateeka y'omukulu Matias Walukagga yali ategeezeza ku posita ezaasookera ddala bategeeza 27 agenda kubeerako ku Maria Fulo. Newe byaggwera nga ndowooza olw'embeera y'ekibuga Masaka ebivulu ebadde bijja nga byeddiringana, ndowooza n'atunula n'agamba ekivulu kino kakijeyo. Ngezezaako okumunoonyaako mbadde sinnamufuna, newe naaba mufunyeeko anaatubuulira Meeya Lwaki ekibuga Masaka ng'ajaguza olugendo lwe. Ekibuga Masaka teyasobodde kuba ate ng'akijjukula oba oliawo, naye ng'ategeezezza nti yabadde ajaguza Maijana omwaka ogujja bwe binaaba bitambudde bulungi adda ku Serena wagenda okutambula. Bwe yabadde ebivulu ebyenjawulo Walukagga yanyumizza ku mboozi ye ng'ekivulu kyadde kitambula Maijana lwabadde lugendo lye, olugendo lwe lwonna mu ndonga bwe lwabadde. Yatandise bw'ati ng'anyumya. Walukagga dobe kibabu sabasaba ngambodde Mandela ngambodde buno nze Meeya wa Kyengera Town Council era ndi wa National Unity Platform okulemberwa President Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi coordinator for National Unity Platform for sector ya Arts and Entertainment. Tulimo ne muganda wange Nopianili. Monta initially twalimu ne Ronald Mayinja, but I think everybody knows what happened to Ronald Mayinja. Mwalimu mwanyina fena mulindwa eyava mu ggwanga n'agenda mu America ku mirimu egy'ekibiina. Kale yembeera bwe yabadde bwetyo lwabadde lugendo lw'amaanyi nnyo. Mikwano gye bangi nnyo basobodde okuba tebamuwerekeddeko. Abayimbi ab'enjawulo, bannakatebe, abakozi b'oku radio Mbaziratonda Suna Ben, bonna babaddeyo mu nteekateeka eno. Yatunyumizza Vision Heroes agitandika mwaka ki. Walukagga ulya bw'anyumya. Mu mwaka wa 2026 ndi vice chairman owakomawo oba ow'ekibiina ekifuga abayimbi b'akadongo kamu mu Uganda yonna. Ndi ate okomawo ndi vice president wa Kamuta ate ndi patroni wa Komawo. Byonna bibiina byadongo bafunamu ebiwayi naye yonna nyembi, nze yonna nyembi kakati ate ng'era ndi pioneer ndi patron owa Ngoma za Mbogo owa Serawo owa St. Lawrence University era ng'eyo St. Lawrence University budde buno gyendi ndi mu second year first semester nga amustudy my Bachelor of Public Administration. Ye Walukagga ng'anyumya ku lugendo lwe olw'endongo, agamba akadde kano ali ku university era bw'owulira ng'ayogera nnyo agattamu oluzungu. Ate abategeeza nti ebyobufuzi engeri gye yadda ku university ebyobufuzi ennaku zino tewali ayinza kumusinga kubanga kyeyetegekera kinene. Ebyobufuzi katoli agendako mpola. The way I analyze politics wanjawulo nnyo okuva ku the way I used to analyze it. Ndandisa olugendo. Nazaalibwa omwami n'omukyala mama wange yayitibwa Stefania Namuyimbwa Kaleedira Mpindi, yafa mwaka gwa 2017 era fenna gye ekirowoozo kyalina okuyimba ennyimba ez'emyaka ano mwaka gwa 2017 ogwo enakolera omuyimba ogwo yakolako obupoonyi bangi kubanga biwanvu nnyo bisobola okumala emyezi 3 ebinafiika mulire mu Serena omwaka ogujja. Taata wange ng'ayitibwa Kizando Kisiringa Buyondo, omusajja yadira akasimba akabbirongo yakafa emyaka mitono nnyo emabegaawo. Ye Walukagga ng'atunyumiza olugendo lwe. Wano we yatubuulidde endongo agitandika atya entuufu. Walukagga endongo agirudde muwulira. Musajja mugatulishi
era ng'amannya gange nze Matiya Mulumba omujulisi. Natandika okuyimba nasooka nenzirya mwaka gwa 2002 mwaka gwa 1995 nga ndi musekendera ndi musinga 3 nenzirya ku National Theatre nesanga mama muli Katumba nesitonokafiira nebagamba nze njagala kuyimba ne bagaana okumpandiika nentambula nenzira yeka nengenda nenzirayo esoma siriafo nenkomawo 96 ate ne bampandiika mumukisa kita singers naye ekibiina ekyaleeta luli mukyenda kwetaaga yakiyita bakula kita singers ngera yansabira omulimu bamuyita Kalule Fred simanyiba Kalule Fred woli Kalule Fred abaddewo ono ye mukama wange yasabira omulimu mu bakula kita singers ndozujukira bulungi nnyo nabasangira nga musekateera ewaffe nali nva kusoma St. Anthony Kayunga Senior Secondary School nga ndi mu uniform era nasomera ku ggaali nga uniform eyo eriko St. Anthony Kayunga SS nga wansi waliwo kamoto akagamba nti God first. Kale ye Walukagga ng'anyumya olugendo lwe kuba ekivulu kyabadde mayijjane olugendo lwe olwakadonkamu olutabadde lwangu wadde n'akamu. Wulira nali mumanyi Kalule okuva emabega bajjanga musajja muzimbi nga bajja ku ssomero kusekendo ne bazimba kati wenamulaba nga yali muli ayimba negamba nti bwazimba woyimbidde nzasoma binnema bitya nemugamba kalwesabira omulimu olwo biseera tali newandikayo obuyimba bwange ba nali nyimba mu kyakikwaya ne mu sukulu kwaya akavuyo kavuddewo byonna byonna biri mu lugendo ebiseera ebyo nali nyimba mu saparish kwaya ekinyerere saparish nga nyimba mu parish kwaya ebutende ng'ate era nyimba okuva mu buto mu sukulu kwaya okuva mu P3 paka P7 nze nali kwaya leader owa St. Margaret Kinyerere Primary School negenda lwe lumu ku lugendo olw'amatyansi Walukagga yasobodde okuba ate ng'alunyumiza bannakampala basobodde okuba ate nga bamulabyeko wabula nga kibuga Masaka yakibuuse oba yakyerabidde oba nteekateeka enaaba ya mulundi gujja naye embeera bwe yabadde kibuga Masaka mu lugendo lwe teyasobodde kuba ate ng'akitekeera Kivulu oba oliawo yalengeddeko n'amanya nti embeera y'ekibuga Masaka naye nga ndowooza alibadde akikubira ddala mu kibuga Masaka endongo mu kadongo kamu Walukagga y'omu ku bagikwatiridde naye byebimu ku ebyo ebyatambudde mu Kivulu ky'omukulu Matyansi Walukagga ng'atunyumiza olugendo lwe byonna nga byatambudde.